kati munaye era nzijukira bulungi nakozesa na boda yago mu kitundu nentuuka dadi nangamba odali nga kyayagala okulya I ordered ne dadi na ordering'a we ate ne gayi naatuuka dadi nangamba naye sonywa obutakugamba naye biki omusajja ono yazze nangamba bwati ne bwati nimbadde mbasaba mutambule mu ngeri entukuvu like muno mulabe engeri gye kinatambula kinagenda kitya nangamba okinamu obuzibu dota ne mugane dadi sikina mbuzibu kubanga nange mbaddewo lonely kati okiwe chance nange netubeerawo bulungi netutandika ka relationship kaffe naye awo wennyini kati mbagirayo ku red flag through eating kubanga gayi yansanga bakandeetera ekyokulya na praying gentleman's what you're praying a gentleman's rule or like you're praying out gentle bambi. He was so smart yajja kubye kikalu mulezi muto American heights nga nabagambye brown skin you know nakugana ko ekifaananyi nga tuzadde abaana baffe bali wali bakyotala kyawedde dda tewali agambayo akati unange little pastor bambi yali gentle ate nanteramu ekyokunywa dadi n'atuwamu space bambi nagamba nfuneko ntuula mwongeremu biki kambawemu obunte n'atuula eri n'atuleka bambi netwogera I enjoyed that moment. It was so cool, was so nice, you know. Nice yakatambye mabega nengamba oh my gosh. Naye red flag yasooka gye nalabirawo awo omuntu namugamba tumye ekyokulya tulye ffenna n'agaana kubanga remember biru zaali zirina kuba zize kubanga era yalina okulaga okuzannya obuvunaanyizibwa okitegeera kati biru zaali zirina okuba ezize okitegeera ekintu ekyo kakati munange nangamba nze nvudde waka nga ndidde omuntu ng'omanyi ogenda ku date ova otya waka nga olidde but for me I knew that maybe he doesn't have money, maybe he's not financially stable and si ebintu nze bye nali ntunuulidde ntunuulidde nnyo ekintu kya true love njagala nnyo mukazi nga nyamba nenfuna true love bannange ng'omuntu anjagala ebiriyo ebimalayo nga ndi priority we nga ndi kibebi kye nkoze biri ebyabanyonyi twekoze byenjagala kati munange gayi kati awo nenkimanya nenga like maybe talina sente wabula ye yanimbangwa nti nze mbudde akanga ndidde kati amala nangamba ekirala wetuva wano kubanga dadi yangambye tetugenda kulwawo nina ba friends bange bagenda kujja in the same place so tugenda kulya I'm going to eat with them nambawo kati awo mukwogera awo nempulira nga yena akasuka abaamu awo no mukamwa namba nange nenkima amazzi akati munange nenje emmere yange neggwawo bulungi nakoona emmere neggwawo chipusi zange nezira nezigwawo zikyana kyangamba bambi n'asasula naye dadi n'amugamba mutaba ntofaayo obanga tekiggwa it's okay ekiba tekiggwa it is fine me I can pay osobola okungamba wekiganye nenkwatamu naye munaye yayagala okulaga nti musajja bambi era n'asasula musajja wattu bwe yamaliriza netwogera netukyekingisa enamba dadi yatulekawoko by then n'agenda yabako walaga n'agenda n'atugaa katujeni netukwatayawo ku bufaananyi yono nali nesinza okuyimba kana akayimba American Heights ever since since has been a thing kugaye mwana ne waba nga bawe tamwasa naye ng'ali mu love
Since Rina Tenga zigama nsanyagaliza bannayo okuba olunaku lwe nagwa mulaavuka kayimba kali ku mumwa gwange. Njagala balaba olulenzi olwamenyaamenya omutima kulwettu lya mugema leka ndifune amaanyi munnange nkwagala ebituufu bye siteegaane nga bwe buyimba bwenkuba nsani ndi mulokolo oli ow'omumwoyo mukwano laavu Katonda ye yagikola nga nkuba obwo mwana sengejja awuliriza ate si munnankwe bwe naakalaba bana eri laavu yali mu 10 anti laavu at first sight nabagambye nze lwamukubako nga naakava mu mwoyo bwe nti remember nali nsaba kati ne tuba nga omanyi nti tukudde mu kusaba falas tulina gundi y'okusinza kati awo mu kusinza olumu osubiriza after kusinza ne tugenda mu kusaba kati ogenda ovaawo mu kusaba ne bagamba buuza ku muliraanwa amaaso nagakubako paasita ate nga paasita naye banange yalungiwa bulala n'akakamala okitegeera ekintu ekyo so munnange nga tujjako obunamba nga tudda waka dede era twajja nga atuwulirira bambi nga atuwulirira atudaka nga twogera gayi baklanti waffe abalungi Dembiro Properties poti eno eri Wakiso nayo eri Wakiso poti eno erina amakubo 3 bannange nsaba mwetegereze bulungi wano mbalaga ekkubo erisooka main ekkubo eriyisa emmotoka bantu ba bulijjo poti netandika na kubo lya kyalo sagala ogambe Korans ali wali otambulawo obutambuzi bigere okutuuka ku Korans poti eno ina amakubo 2 kati nkulaze erisooka wano nzikirira ku kkubo eryokubiri mu sides nzino oba osazeewo oteekako maduuka osooga mu L amasanze ndowooza ogalaba kati nzikirira wansi nkulage ekkubo eryandibadde ng'eryokusatu lyetulodde poti eno poti eno ejjidde mu layisi eri miliyoni 4 gokka eze Uganda kyapa mu ngalo kyapa ku mmeeza bananga atagule poti mwaka guno nze simanyi kyonoogamba baana kale abaana bayinza obba tebakkakatako nnyo naye ggwe ng'omuntu weetonoleyo akalabo ng'omwaka gugenda weeweeyo akalabo ogambe bannange ate mutumanyi ffe tukkiriza n'ekibanja mpola bannange Dembiro Properties tukiza n'ekibanja mpola kati lino ekkubo lyerisembayo wansi eryokusatu era oba weetegereza bulungi ondabye nga netula poti eno amakubo geetulaga lya 3 erisoose lyembaddeko nga ntandika video eryomu sides then n'erisemba wansi kitegeeza erina amakubo 3 ate etandika na kkubo lya kyalo kaneighborhood okalaba bannanga abantu gye bali Wakiso nga bw'omutegeera banaye yino poti 5 ku 10 kyapa guy nasaba second date. Remember, I want to meet you. And I was like, oh, which place? Nekati bibukira bine bibya bitandisa ddedi ate nze I'm this kind of a person ebyadala simaro nenze wembanga nina omuntu wembeera naye ndi muntu wa buvunaanyizibwa ndi mwana wa mpisa sisobola kubaawo nga sikugambye ate sisobola kulimba kubanga nali mbadde mmaze okulokoka nga ntegeddeko Katonda ng'ebintu by'obwenzi nakoobwa nange njagala nve mu kitiibwa nve waka mu kitiibwa oyo daddy oyo yambuulirira nanga mwana wange njagala obeera ekyokulabirako ekirungi eri bato bo njagala oleme okunswaza bambi yanfuukira taata yambuulira ebigambo taata bye yandigambye omwana nange yabona ngenze nkusaba tonswaza tubikole nga mu bulambulukufu don't meet this guy temukola shege temukola biki nemugaa daddy I promise sijja kukuswaza okay kati ate already nze nentukola kyange so akufa waka nga siyogedde nti oba biki kati guy it was Sunday after service nangamba I want to meet you sigira services of his late sawasalinga 8 namba 8 njagala kukulaba teyangambirawo yangamba ziweze 10 yangamba ziweze 10 n'emu nga budde butandise okukwata
ng'obudde butandise okwata nanga njagala kulaba nkiwawe kiti newe kiti kyali kya local of course. And I was like, oh, if you want to see me first talk to dad. Yes, kubanga kati ensonga yezizokezani mu dad. Kati nze nali wamma ngenda genda meeting eky'omuntu nva ewaka nga dadi tamanyi. Nangamba okay. Nga nsooka oyogere ne dadi onsabeyo nga yewangamba nti oli muntu olw'amaze okungamba biri nti nze ndi muntu avunaanyizibwa ndi pasita mulamba sobola kukola shege njagala nkujjaawo mu kitiibwa biki kyobalaba we nakulabye natuukidde wa dadi wammanya ntegeere era buli nsonga zonna zimanye. Kati nange ne mugamba I want to meet me tell daddy. Era nasooka n'atya n'amala n'ayogera naye nakkiriza. Of course wayakkiriza nange nalina okuddayo ngambe dadi okkiriza ngende ndabe gundi mu kifo bwe kiti ne bwe kiti. Ngamba nzikiriza n'angamba naye saagala ziwere 2 ng'okyali bweru. Saawa zaali awo 12 konze kaale dadi. N'angamba twala ne sweta. Tugenda. Tumeetinga. Tuli awo twali akapooko. We had a nice moment banange. Baba mbagambe chikolo namuwanika haga. Ane kano ka relationship. Kali kajja kola amakulu kali bambi. Kubanga naye twali twesaana. Naye ekitali kikyo tekiriba kikyo. Kakati munange pasita ng'ate tayagala kunkiisinga. Nze nina ebintu bye neesuubiza. My first kiss ejja kuba ya bride waneno abagole beekisinge ekyo nakyesuubiza. Byonna tubikoze tukoze shege tukoze obwenzi tufunyeemu ki nedda mwe bannalumaga ne baserumaga esikaati z'abawala ze mwambudde nga ne wootulawo wansi n'obala oli mu bawala waliwo yatugamba ali mu balenzi 2 oli mu bakazi 5 oli mu basajja 15 ofunyeemu ki kati nze awo navaawo nange obwenzi nabukola nsisinkanya abasajja ab'enjawulo kati nabikoowa nalokoka ne nga Mukama. Omusajja guddamu okumpa nkusuubiza okumwagala nkusuubiza okumusaama ekitiibwa nkusuubiza okubeera omukyala gwe yanyumiririzaamu gwayimirira mu bantu n'agamba Mukama yampa. Okitegeera kati nze buntandikisaamu ebyo I feel like I want to kiss you. I was like teyakindaga naye nze nakiraba naye sakkiriza ntuddayo ewaka. Kati remember nze nina ulcers. Ninako olubuto olunene naye si lunene. Kati ulcers zange zeepika olubuto lwange lwa season. Ojja kunsanga ng'olumu sirina lubuto lunene ng'olumu ndulina. Kati nina oyo gaasi mu lubuto. It depends wenjira ekintu ng'oba kya butto nga lwepika. Kati twali tutudde ku booda n'ankwata ku lubuto n'angamba nenga olina olubuto olunene. Namugamba naye wa house nambuza olinamu ulcers. Namugamba nanga tujja kuzijjanjaba. Nekitwala easy netuddayo ewaka n'angamba munange nakuhaginze nebadde mpulira I want to kiss you ekibiki. Namugamba ekikiggwe ate ebyo byatandise ddi. Namugamba munange so like nkuwulira engeri gye neewuliramu nkonze okay. Nemugamba naye mbadde nkusaba ffenna tugume twekuume because you have my feelings I have yours biki. Era twalwawo okudda ewaka twayisaamu ne ku ssaawa dadi ze yatuwaba kuba tekyayamba dadi teyaliiwo. Naye gayi namperekera nantuusa ewaka. Kati ewaka wennyini ewaka waliwo ekkanisa. Kakati gayi nayagala okunywegera nga tuli awo wennyini nga ku kkanisa. And I was like mbo you come and give me a hug. Okay, you give me a hug. Okay, let me kiss you on lips. Which kind of a past is this banange shaggy.
Negane mukama taata. Negane okumpa haga eri yonna gye tuvudde mbadde nkuwazi haga. Kakati ate yagala kumpeera wano haga ku kanisa. Abantu eri tuba tubalaga kifaananyi kibanange. Bantu bajja kutandika okugamba kanisa abantu beegattira babeerawo nga bakola omukwano oyo omuwala yennyini oyo omuwala waabwe yennyini oyo. Neŋŋaana sijasiga kifaananyi kibi. And remember twalina n'abaana ewaka and of course babeera wali mu ddinisa babalaba. Neŋŋaana nzikiriza nkwanjulira ekifo kyaffe ekipya Aisha Furniture Mart ekibuye opposite Prayer Palace nga wakava ku poliisi. Bw'otuuka ku roundabout ekibuye kwata ekidde Makindye oluva ku poliisi bw'oti obeera oli ku kizimbe ekya Aisha Furniture Mart. Omwaliro ogusooka, omwaliro ogwokubiri, omwaliro ogwokusatu yenna furniture. Yitawo okkokoleka tuwa lambulako bulambuzi tunuulira furniture amanyi ebbeeyi ey'enjawulo weteeketeeke kola payment plan ogenda kusasulira bbanga ki teekayo akasenteko oyagala ntebe za famire oteekateeka mikolo oyagala furniture w'omulembe gw'otwala ku buko n'oli eswaga obisanga ku Aisha Furniture Mart wali eri ekibuye. So nga ate ekipya kijja tegeka akasente ekipya kijja ayina kyagenda okulangirira omwangu yatta enswa ku Aisha Furniture Mart. Namba ogiraba ku screen eri emu yokka mukubireko akuweereza ebifaananyi ronda furniture obeere ng'otwala ekibajje kyo. Netubeerawo ansaba kathadi date nga mpita nga ngamba njagala kudetinga alkoolo yangamba kukyali nensaba dadi n'akkiriza akati munaye nenkera ku makya nenyambala ka dress kange kali ka redi obugatto nabwewola naye engatto naye nga mpanvu nnyo nga sagala bimmenya. Engatto nenjewola nenteeka mu nsawo yange emitwalo 10. Munnange bano batabani ba Falaawo ayinza okutwala eyo n'akusuula eyo oba mwoyo yalinga njogereramu. Neŋŋenda nentuuka twali tuteezeza ssaawa 8. Guy n'aŋŋamba honey I am so sorry nina wensookedde. Yajjukira gayimba nabagambye pastor ate era yali muweereza. Nawe bampisa okusooka okuweereza I'm so sorry tukajjukira twakoze program nangamba I'm so sorry kale nabadde nkimanyi naye nabadde mmanyi tujja tukeeza essaawa nga bantadde. Nsirika namugamba okay it's okay kati nalinamu obusente bwange nengenda wali nenkola enjala zange yensoli omuwala munange mu story gayi bwe yalangira nangamba girlfriend wange asiga geero gosiga chutex. Nze bamaada naye nyongera okubajjukiza nti nali mukyali mwana muto by then but okutandikira ku myaka gyange 19 nali nga nkola geero era nga nze sente zimbula naye ng'ez'obwala tezibula nze mbabuuji n'amazima. Ngaye vwala yanangira chutex nze nga nkola olwala temulaba nti twali bubi mu mbeera yaffe mbi naye we naweereza we emyaka 19 nali nkuzeekuzeemu of course nze nga nkola olwala maada nakati nze sente zibula naye nze siwuuka lwala. Luba lulina okuba ku top ate ekirungi kya geero alwakwe like wofuna omuntu nga manyi omukola 2 months abeerako kati nalinamu obusente bwange nengenda wali nenkola olwala lwange nenga let me use this chance bino ebiriko mbijjeko nkola ebirala ebiriko empya nenkola geero nagwa gayita kuba enjala nennuma nentumya akamere nendya kati awo ku lunch time awo ku lunch time nankubira nangamba olinamu ku sente namugamba nina nangamba funa ekyokulya we naaba ntuusa awo nja kisasula onze kaali already nali mmaze okulya nensirika
Kakati saawa ziwera 12 dadi ankubira ngamba dota manyi data oliwa kwa dadi yali akitegeddeko ekya date nangamba oliwa nga dadi nkyali wano nangamba oyo omulenzi aliwo namugamba ngambye ejja ngambye ali mukuwa nangamba kale itawo mpakinze wano nga kusheeru itawo tudde ewaka engenda twalinayo n'okusaba ekawungeezi dadi nangamba ayo omulenzi netudde waka netusaba nangamba ng'olabye mwana wange yansaasirako musajja wati yansaasirako nangana oyo ga yalabika teyabadde na ssente yaka alinawo yabadde asuubira ssente ate oba ne bamudisapointinga ate natayagala kuswala neyeekwasa ekyo nensirika nensaba nerugwa saawa zaali 2 nankubira nsonyiwe biki kakati sente zewalidde wakozeseza sente mmeka namugamba it's okay don't worry nange ngambo nefuula slay queen namugamba tofaayo nangamba okay ndoza yagamba ndowonye kakati munange kati mbajjukizaako nawali eri wali wenasooka okudetinga nga dadi ampise nakozesa transport kuba wava mu kitundu dadi nangamba oyo ajja kuwa transport dadi yali amusuubira kale okuzannyanga gentleman you know anteekemu ka transport kange akandise teyamba ya doratan nange naye era sirina kyensuubira kakati naye nakomawo ewaka we namugamba don't worry nagamba nasa ekikowe nagamba olundowoni netubeerawo gayi ng'atandika ndowooza yagenda olaba nga ebintu by'okuntwalaawo muzi outing mu bifo oba yagenda olaba nga tulya nnyo oba ng'alaba ssente nnyingi banaye abasajja abakopi can you imagine just kubanga ebyo byebintu byolina okuwa omuwala like wano nga mwakeefuna bu date ate nze saali after ssente kuba natulako nekisaala ne mugamba awo tusiza kubeera nga tugenda mu bifo ebyebbeeyi ne tulya ne tunywa tusobola okumitinga somewhere oba mu muti like mu gardens ng'ezo you know tusobola okumitinga awo nga ku kisaawe ne tubeerako ffenna ne tunyumyako kubanga nze natuka ekiseera nga kyekintu kye neetaaga waliwo wootuuka nga kyoyagala kuba natuka ekiseera nga nembeeramu empita remember nakadda ssente nina wenzitadde sirina yadde nga neetaaga omuntu kala ntwaliriza ku birowoozo yuno gaye nga atandika njagala ojja ondabeko ewange nanzizaayo akatambi emabega neŋŋamba ekikiggwe si bino ankoma bye yatugamba akati weyaŋŋamba njagala ojja ondabeko nemuga ekitasoboka kyekyo akati mbajjukizaawo wonna nga gali tannansaba kujjako mulabako yaŋŋamba nze njagala kukuwasa biki njagala kukuwasa naye ambaseeko kemabega banaye munsonyi okubavuga speed waneeno gaayi weyaŋŋambira nti dadi we yatugambira namuwa wiiki ne mugamba naye kansooke nkirowoozeeko nange nayagala neefuula egyentusakkiririzaawo ne mugamba kansooke nkirowoozeeko naŋŋamba okay nenzirayo ewaka gaayi nga mbeerako okirowoozezaako kubanga jjukira namugamba kankiwe chance naye dadi n'atugamba tubeere nga tukisabira tulabe mukama kikyayogera okitegeera netuddayo ewaka naŋŋamba okirowoozezaako wasabye katonda yayogedde ki and I was like igwe paasita katonda tasobodde kwogera naawe anayogera nange nze gwanayogera naye katonda yakugambye ki katonda ayogera ki ye banaye nga tonnanziramu biki wanga nze namugamba sirinawo omuntu mulala but let us give it a try you know kati ngaabeera ngamba I love you nemugamba okay thank you nasagala nange kale kumulaga nti mbadde nina ennyonta eri awo you know ate banaye sinze sikitegeera omuntu oyinza otya omumitinga leero enkya nakugamba I love you nomuddamu I love you nze baana bange yeba feeke
so kumpa obudde nkirowoozeeko nkikugambye nga kijja ku mutima okitegeera. Kakati ngamba iraibyo ne mugamba okay. Nangamba lwaki tonziramu njagala baneegayi yanteeka ku puleesha. Ne mugamba naye papa olinga omuntu gwe bagoba olinga omuntu nga oba ayina ekintu kyabala oba kiki. Ne mugamba omuliro ng'oyina mungi. Nze nakimugamba ne mugamba ng'olina omuliro. Njagala kuwasa naye ng'omuntu agamba njagala kuwasiga ddala talina yadde ekikumi. Sagala yingira mu bintu bya mukolo bano be basonda ne basondera n'esitoogi sibanaye nze sibyagala. Njagala gayi wange ng'alina kyalina nange nga nina kyenina tutuuze abantu mu mukolo nga batwongerezaako bongereza. Njagala kuwasa nga tonziramu banaye nze ekyo kyokka eyo naye yali red flag. Omuntu okuteeka ku puleesha omuddemu oba onoomwagala ononjagala ng'alinga alaga nti oba ayinawo abantu bangi ali ku waiting nti gweogamba nti nedda abuukire omulala yonna. Katonziramu ononjagala Katonda ayogera biti nensirika yankaka kale yankakoko. Kati at that day lwe namumeeting lwetakola program n'atakola ki bwe njagala okumugamba kweyo deeti ey'okubiri bwe twagenda eri bwe yali ayagala okunkiisinga bwe namugambira nti nkwagala nakitegedde ne mugamba ekyo ekitunadde saagala kikugambira ku ssimu kubanga nange byagala nali mwagala naye nga saagala byatulira ku ssimu mpairabitu njagala mbimugambe nze muntu wa reality. Njagala nnyo okugamba omuntu nga mulabako face to face era nze nkomundaba mba nina ensonga gye njagala twogereko. Saagala nga nsonga nkulu, saagala bya typing, saagala bya call, saagala bya audio. Njagala nkukubira essimu nga yankomo nsaba kulaba nze n'onva emyezi 3 nga gyompadde gy'onobeerako free ndyoke ensonga eyo okusooka ngiyimirize paka lw'onobeera free. So kati nze am that kind of a person. Ekintu ekyamakulu sikyogerera ku ssimu era ng'oba tosobodde kumpa budde kitegeeza n'ekyo ekintu kyobadde ngenda okugamba tekirina makulu. Ngamba naye obadde onteeka nnyo ku pressure nti munnange saagala kubeerawo kwonoona budde biki kati nga bwekitegedde nkwagala ki ekiddako. Nangamba nti nsanyufu biki tubeerawo nenzirayo ewaka. Kati mbadde awo mbadde ebyo ebimu nabibuuse nga sibyogeddeeko. Kati awo natandika okuŋŋamba njagala ojja ondabeko. Kati remember yasanga ndi ya bulwadde nga nina ulcers nga zinnuma. Wali bwe yankwatira ku buto n'aŋŋamba biki olubuto nga lunene nga ninamu ulcers nga tujja zijanjaba yansuubiza eddagala. Nabanja eddagala ate nze ndi muntu atayagala kwekuya. Eryo eddagala lya habo liba lya bbeeyi by the way, liba lya bbeeyi. Muntu atayagala kwekuya namugambako emirundi 2 oba 3 nenkwata ssente nenegulira eddagala nenejjanjaba neŋŋamba nna omusajja singa abadde taliiwo nandifudde. Naye era like nakikola kubanga ye yakiŋŋamba saakimusabaako nti obangulira eddagala. Kati nali awe waka nga sirinaamu ssente ng'obwavu bunnuma. Nankubirako naŋŋamba oli ekyanga ndi wano data wange aweddeko kuba nali nguze wa mwezi. Naŋŋamba kankutereko waneno ssente naterako 2,000. Yaterako 2,000 bannange yaterako 2,000. Kati ono gayi mbazzaako emabega lwe yankubirako essimu naŋŋamba yakankwana ne wiiki yali tennawera kubanga mbabuulira amazima kano ka relationship twakamalamu only 2 weeks, no 1 month. Twali tukabalire 1 month. 1 week nga yakankwana yankubira essimu ngamba honey I am stuck, I am fine. Sirina sente zinkola ki zinkomyawo oba oyinamu omutwalo zobola osasula booda. Omuntu bwe yakakwana 1 week
yandagirawo enjala wayana weyaŋŋambira ng'oli offline ne mugamba letanga agenda nankugwako kati ndoza bambi nayagala okuzanya obwajjento nanga nja kuteerako ssente yanterako 2,000 amaanyi ne ganzigwa ne ŋŋamba naye pasita naye ebyo ne tubireka awo ne tugenda mu maaso natandika okuŋŋamba jangu ndabeko jangu olabe wembeera ne mugamba nedda banange nakatandika okulaba lwaki onkaka okulaba n'alwala awo yalwala nnyo omusujja nanga jangu ewaka ondabeko saagenda mbabuulire tomulaba nti nalina feelings nga zikulukusa ensulo manyi eriyo zino feelings zetuba nazo noyogerako bwogezi negayi kusima ensulo nezikulukuta saagenda nali wumize nagamba ku bigambo bya Uncle Mo byenzize mpulira nedda I'm not too cheap like that nagamba oli mubi nnyo endwala n'otajja kundaba biki nagamba kale sewe yagamba mbu alina amaka 2 yagamba alina amaka 2 alina awo we yali abeera nagamba alina n'amaka amalala oba yagamba kawembi mbu naye asulayo ti depends obudde bwe bumukwatidde gy'asula mbu kati oba tayagala wano jangu genda olabe amaka geeri namugamba mukwano sinatuuka ku level okumiitinga nagamba lwaki oyogera bwotyo nemugamba nedda awo sinatuukawo nemugamba olina obwangu bwoliko sinnabutegeera fayini nange obufumbo mpaagala naye mutu ate jjukira nali mugambyeko kubanga Daddy we yayogera naye yamugamba omwana ono gw'olaba agenda kuddayo wa kukola era n'agamba takirinako buzibu kyokka mu ddakiika emu n'aŋŋamba nze saagala oddeyo njagala kukuwasa omuntu ayogera njagala kukuwasa talinaawo yadde ssente talinaawo yadde ssente kubanga nze bambi gayi natukanengwa naye mulaavu naye saava ku wundi zange principles zange era we yaŋŋamba ogenda omulaba nze nagaana saagenda kakati munnange nanyiga kati wande mukubire yali ampita hani wanji hani yes darling kolo namukubira naŋŋamba hello mukama yeebazibwe gyebaleko neŋŋamba ate bulijjo bwe nkubira naŋŋamba yes honey praise God nenga ate leero kikibadde nemubuuza ate gwe bulijjo mpita hani leero ki ekituuseewo naŋŋamba anti ndi eno nina mukwano gwange gwe twaze okulaba n'abasumba abalala tuli eno nemugamba kati kyogamba nkikusaza okumpita hani mu maaso g'abasumba naŋŋamba nti tetunnakifuula official teyaŋŋamba tetunnakifuula official yaŋŋamba anti nze sikiwulidde kukuyitsa bwentyo nemugamba kyogamba nti nno oswala mu maaso g'abasumba okumpita hani naŋŋamba nedda naye oba yaŋŋamba mbu nsoke nkikolerere ekyokumpita hani mu basumba nemubuuza bakikolerera bati teyanziramu nekannuma mu bulamu bwange sirotangako muntu kukola ki kunswalira kubanga nzijukira waliwo ne lwe twafunamu obutakkaanya era omanyi ono gayi bano abafugiriza be bano bagayi abafugiriza muyinza okubeera nga menya emboozi gye munyumyako n'aleeta ansa n'akugamba mbu ebyo ojja bifuga ojja bigamba abaana bo nga kale alinga agamba nti ye ssema katagambwako mbwaga amateeka ojja gagamba abaana bo nansirika kati munaye ne tubeera obulede nali maze okuva mu laavu gayi mwagadde bambi gayi mwagadde kakati waliwo olunaku olulala awo we yaŋŋambira ennyo jangu ndabeko neŋŋaana kati awo yatandika okubeera nga takyampita hani nga wabeera mu bantu tabempita
nenzizayo akafaananyi emabega luli kazini wange bye yaŋŋamba nti oyo gayi mwezi naŋŋamba ndowooza nange yali ayagala kumpisaamu gaali naye nekitakola oyaŋŋambira mbu toddayo yali yakajambula mu bwange ayagala ntegeere ambuuza okola kikubanga nze nina sayiti gye ndi kone nga simugamba bintu byange nga kimuluma ayagala nze sagala nnyo omusajja wakajambula mu bwange ate oyagala ontegeere nze nanedda njagala nkutegeere step by step by the way nze relationship gyensikiriza njagala nzuule gaayi like njagala ojje onjagale nga bwendi nange nkukirize nga bwoli kati bino ebisigadde simanyi nina ettaka egundi ninayo akamotoka mbizuule luvannyuma nga tusiga obiŋŋambye nze era buli yansikiririza nga ayagala nnyo okumanya biki kati olwolwo yeebaka mbu naŋŋamba nalose ekirooto ng'ettaka liriko enkaayana biki ng'oli ng'ali ku ttaka eririko enkaayana ndowooza era yali amaze owulira olugambo nti oba nineta kuba nze ngaloza ngenda bimugamba namugamba bannange nsabiraako bannange nka malayika alina kyakulaza baanammwe munaye ka relationship tekaggwawo mulowooza kaggwawo gayi ya withdrawing omulundi gumu nga takyanyiga kubanga nali nnyumba nnyo kale ng'ekinyumbya sinnafuna kye neetaaga mu gayi ono nga nebiri bye yaŋŋamba mbu simanya relationship nina ogikolerera nga nabyo binnuma nga kati ngenda gikolerera ntya kubanga nze ka relationship nali nkasuubira okuba nga katambula ngende ku kyeyo nga we katambula tuzimbe mpolampola obulamu bwaffe nga bwe katambula olaba omukazi yenna buli lwaba nga akwagala aba ajja kubeera nga ayomba si kuyomba nti kuvuma otuka ekiseera nga weetaaga obudde eri omuntu wo nga tobufuna okala naye bannaye kyo kigenda maaso remember bambi omwagala omwewadde kati olwo twafuna obutakkaanya era nga naye nti ayombanga olwokuba musagala agenda mulabako kati bwe twafuna obutakkaanya nanyukingamu olunaku terwawera kale ekawungeezi twafunamu obutakkaanya ekiro kati ku makya nankubira nemugamba yes darling good morning sase mutatayagala kwesiba ku kintu yes twafunyemu obutakkaanya ntukyogerako kyawedde obutakkaanya bwavaawa nawanika ku status nga ŋŋamba bannange abaana b'obuwala mbabuulire nsimanya tujja funa relationship biki nazanyanga buto nazanyisanga buto kubanga kati ensonga ate okuzikwata n'oziteeka ku status obusungu bwali bungi mu nsaasire kati weyaŋŋamba ekyombo kyembu simanyi okukuyita hani mu basumba olina okikolerera and I was like nina kikolerera nti mbadde manyi yekennyini yalina okumpasa ndyoke embeera enkuba nebusawo ebibuuzo kati nengenda nenteekayo ku status neŋŋamba bannange mukama katonda wange taata I've been faithful for so long, remember me Lord. Mukama nzijukira mukama ngati ngamba I'm beautiful and I believe God will give me such a man, a kind man. Chibitine postinga bambi nange mbikozesa buto wakati sikyasobola bikola nabikozesa nga butamanya kubanga ankomo yabayo ekintu ekyo nakyogerako nange kyobola nvuddeyo nenkyogerako kuba nakikolako wakati munaye gayi nga withdrawing nga takyanyiga naye kyannuma kubanga nzijukira namugamba naye ekintu kino kola lwennyini ndo yabiŋŋamba ekyo nemugamba naye omuntu oba tomwagala ekintu tetukikaka si byampaka tusobola okireka tukireke ki tetubikaka samanya nti gayi yali abitegeeza olwedde ndowooza kyeyali anoonya yali amaze olaba nga tajja kukiraba
Now withdrawing ngamba leero luno nenoonya gaayi ne mugamba nsaba nkusisinkane twogere kuba nali ndi mugamba ebyo bya flight yange nga njagala musiibula teyampa budde bamaada pasita teyampa budde anyway nengamba ndowooza era byo bye bangamba nti gaayi mwezi kaka tekyali kimumpisizeewo nga kitunaba nakwefumbirwa ate nga ngamba mbu jangu naye ddadi tamanya togamba ddadi nti ojjeeno yali ategeeza ati just 1 month 3 weeks mpitawo naye ndaba tebikola sense ate nga ye muntu apositinga naye nga apositinga nti taata we yafa bambi omulemirembe nze omwana w'omunaku nze mulikwa waabwe biki mukama katonda wange naye no yanyigira nze okupositinga ebyo ebintu nga te naye apositinga nnyo ku statasi nga yeeyita omunaku nze ndi muntu mukkiriza nnyo saagala muntu apositinga ebyo bintu nga yeeyita omunaku nzikiriza nti embeera essaawa yonna esobola okukyuka okitegeera kati saagala nnyo omuntu kubeera awo nga yeeyita omunaku ng'ate izibe na pasita nga muzaamu amaanyi ne mugamba mukwano biki ng'era omugamba ne mugamba si kirungi ffe tweyitira embeera ffe tweyitira embeera fayini wabiyitamu naye kati wabivaamu bannange pasita nga nkyawa nengamba enewe naawe nange nkuwonye mu mutima nagamba nange nkuwonye kabulanga negugga lyalabbisi pasita nga mwegayirira mulabe musiibule n'agaana nengamba ne Claudia oli muwala mulungi ngamanya okwetunuulira mu mira nengamba naye ng'oli kiwala kirungi ttaala lya kibuga Kampala lwaki obeera awo nga ng'okaka embeera mwana we soka wetunuulire netunuulira obufaananyi bwange nengamba maswale nengamba nononono kati wano ndi kuva ku mulama nange nazambala nengamba never nange ne moving on naye nze I'm this kind of a person I wanted to know lwaki gayo ono ya moving on era you went back kubanga nasooka ne mblokinga ne blacklisting ne mblokinga ne mudeletinga musimu yange mpulira obusungu nga ndi kwebuuza kintu ki ekiseka relationship kana ebyaddala saayombako nti namuvuma just biri byangambye nti nali nyumba I was complaining why this is this why it is like this it was a complaining ngera twogera ku ebyo pressure gyakuteekako biki nga twogerako era netuloningana eki ekisa relationship eno mukama kiki nga sikiraba I went back ne mugamba but wali wayiseewo ebbanga nga nakomawo dda n'okukola nengamba nyinza okuba nno nga nze mubi nga neetaaga just omuntu onambuulire wowe nange nzuule ensobi yange neetereze mmanye akitegeera I went back ne mugamba hai saddayo mbu nali njagala nnyo tuddemu kubanga nali maze kale fayini we yandikikumyemu omuliro n'ayagala tuddemu nandikkiriza okitegeera naye mu ngeri ki kubanga nze yali yeetutte kati awo nali ndaba nga ngudde livu so ekiruubirirwa kyange tekyali kyakuddayo mbu mumatise tuddemu no nali nze ndi muntu nnyo ayagala okumanya ensobi yange era nze muntu nze nsobola okwetunuulira nendaba nga ntandise okuvaako oba nga ntandise okwonooneka oba nga tugeze nga ntandise nkiyite ntya omuntu wenna weeraba n'ogamba ennaku zino ninamu empisa embi nze muntu eyeeraba nebulirira mangu nga siwezeza nannaku oba wiiki nenterera mu line I'm that kind of a person so wenaddayo nemugamba nsaba twogeremu nagamba itsoke namugamba praise God biki netunyumye namugamba naye what really happened
kubanga ffenna tuli bantu tusobya netunulira ne kikyenyinza okuba nga nakola ekyamanyiza nga sikiraba naye abafere baalaabo batuleetera okulowooza nti tuli babi nga what will happen nagamba nothing nemugamba really nothing nemugamba nebuuza lwaki bweyisa bwotyo era n'ensonga zaawa nemugamba naye ensonga zaawa tezitegeerekeka nemugamba naye nzikiriza nti mu bulamu bw'ensi tuli bantu aboonoonyi abeetaaga okusaasulwa buli kaseera era nga ankomo waatera okukozesa ekigambo ekyo nkyagala nnyo era nze ne mu ssaala zange bwe mba nsaba ngamba nnyo mukama nti mukama nzikiriza nti ndi mwonoonyi yeetaaga okusaasira buli kaseera onsaasire kitange nemugamba naye nkusaba onsonyiwe bwonna we nnakukola obubi oba we nnakulumya oba we nnalabika ng'omuyaaye naye ensonga zange zaali nambulukufu oba osanga tetwategeeragana nga ndi kale kugezaako njogere ndabe alina kyanaayogera ekinaavu nezuule manyi nti nemugamba kwanamugamba nsaba twogere nevano tujja funa relationship endala ate tubeere nga tukola the same words the same mistakes ezijja tuleetera ate okufiirwa relationship endala nemugamba nsaba buli omu ayogere kiki ekibi ekiri ku munne kati wataayogera nange saayagala kwogera kubanga nze yali agenze so yalina okusooka ayogere nange mugamba obuzibu bwe namusangamu tulabe naye gayi teyali supportive mu bbanga lye namala naye he wasn't caring kati nzijukira obulungi waliwo lwe nali ngendo oye kennyini kubanza saamusabaako ssente za nviiri yaŋŋamba kolwe nali ngenza omumiitinga naŋŋamba mbadde nkusaba enviiri ezo tuzikyuseko nze okay bwe yamala naŋŋamba naŋŋamba enviiri kizoyagala naye ninaawe enviiri zenjagala zaza 10,000 muweereza ekifaananyi kuba yaŋŋamba kandabeko enviiri zoyagala nemuweereza ekifaananyi naŋŋamba nina owa saaloni wange ndowooza owulira obukopi naŋŋamba nina owa saaloni wange sisita wange asiba enviiri akola ku bagole biki kale we are not sisters but we are like sisters mali njagala ogendeyo akusibe konze okay naye saakiwuliramu comfortable kubanga nagamba bano bagayi ndowooza batawa abakazi ssente ng'ayagala buli kimu amusindike genda wali bakusibe genda wali oba yali alowooza bwe namugamba nti enviiri za 10,000 yali alowooza muyiseeko oba ngenda kumubba naye ng'ekituufu enviiri zaali za 10,000 naŋŋamba mugende ewoli sisita wange akusibe enviiri okitegeera neŋŋenda nemukubire nemugamba kakati sisitawo nampa ennamba nenkonekitinga n'omuwala naŋŋamba siriiwo ate nina abagole engendo sibeeyo remember gayi yaŋŋamba the salon is big naŋŋamba kati salon ennene oli waaba agenza okukola ku mulimu kubanga yaŋŋamba omulimu gwe yagenze kagenda amalayo ennaku 2 kubanga mikolo naŋŋamba salon ennene omuntu waaba baggala batya saaloni mbadde manyi ebeerako abakozi naŋŋamba nti waaba taliiwo gwe njagala yaaba akusiba naŋŋamba era ekyo kyanneewuunyisa naŋŋamba okay kamulinde nayina program gye nayina ku Sunday so naye njagala siba nviiri ngende ku Sunday nga naye nina wendaga of course nga ndabika bulungi omusama nange nga omukyala mukubira nemuga kakati wakomyewo naŋŋamba nakomyewo naye kakati ate siriiwo ne batandikawo okunzannya wenkubira gaayi nga ayogera bino wenkubira omuwala mbw ate siriiwo and I was like nono gaayi mukopi ddala ekituufu waabanga ssente naŋŋamba kakati ssente ate nabadde mmaze okuzimuwa nange tujoogeddwa kakati ssente ate nabadde mmaze okuzimuwa kati ate sobola zimuggyako ate essaawa eno sirina ssente neŋŋamba natandise mu kitundu ekyasoose nga njogera ku kye bayita okwokya nti abaana ab'obulenzi emirundi mingi twokya
naye nga tetubifuddeko nga tetubitutte nga kikulu. Ne weebuuza lwaki omuwala ŋŋaanyi, omuwala ng'owuli obadde omusobola, omuwala owulira ng'ajjamu ebyo by'oyagala buli kiweetaga kiina naye n'obeera rejected. Twokya olumu nga tetutegedde, tomanyi kukola evaluation. Olumu ensonga zino ogwana n'otuulako ne banno ab'ekyokulabirako obaoliawo b'omanyi nti ayinza okusinga n'akuwa ku notisi. Abaana ab'obuwala bano mugenda okugenda kusinkana ku deeti n'olugoye lwe yayambadde nga ya consultings. N'agenda ne bamukola ka makeup ne bagamba makeup wagundi ayitirira, genda okoleka simple makeup, genda woono. Ne balyoka beegezaamu, kati bonoba otuula ku mmeeza, bonoba otuula ku ntebe, ekyokunywa n'okipiikinga oti, ne bamukookinga n'alyoka ajja asisinkana gukawagga. Nga guli empute, kondeere ddenge. Talina yadde ka knowledge beeyisa batya nga basisinkanye ne munno ku deeti, olonda bifo ki, otambula na ssente mmeka, okola otya, mwogera mutya, biki bye mwogerako. Omulenzi najja nga mwereere. Abalenzi oyinza okuba nga omanyi okukuba ttanuulu, bulooka, omanyi n'okupanga ttanuulu. Njagala kutegeeza obukugu bw'eyo, skills z'olina eyo si ze weetaaga okukozesa eno. Oyinza okuba nga omanyi bwebakanika boda, piki omunnange wamanyi wagijjayo ku looni, wagisasula n'ogimalayo, kwegamba tetulina kye tukugamba, n'olowooza nti okukwana omukazi, kuyisa mukka mu kisero, kumenya mu jjenje ekkalu, leka kututama totusirwalirako. Cancel. Waliwo amaanyi nnyo ng'opracticinga amateeka. But I want to tell you, bino birina approach eyawukanamuko n'amateeka. Musawo, bannange okwata ku mulwadde. Bakuyita okusanyalaza mu theatre, bakuyita ogenda mu laabu okola testing, olaba bulabi musaayi ngeri gye buzitowamu buli thiki gutya nogago n'omusaayi alina infection nga tonnabagu, ogenda mu laabu nga just kutuusira luwalo wabitegedde dda. Omulwadde ajja mu ruumu yo dokita, n'otunuulira omulwadde, n'omulaba engeri gy'alina amambulugga, n'olaba amayuuga, n'olaba engeri gy'atunuddemu, amaaso kala yaago, n'olaba ennuma gye bukaze, n'otandika okupredictinga nti katono kino kye kimutawaanya. Bw'ogenda omuwandiikira agende mu laabu, results sigenda okudda. Wallahi billahi taala nga kyekyo. Wasoma enteebereza y'obudde, ofuluma ebweru n'olaba ekiro engeri gy'ekisiiwuuseemu, n'otugamba nti kati obudde bugenda kubeera bwe buti. Mukulu oli mukafulu nnyo. Engineer otunuulira ettaka n'ogamba nti ekifo kino ojja kwetaaga bwe kiti, ekakake sayiti eno, byonna oli kafulu. Naye totutama. Mulaavu weebuuzeeko, muleeta emitwe nga muvudde ku sayiti, muvudde mu malwaliro, ovudde mu kooti, ovudde mu palamenti, ovudde ku lubimbi, ovudde mu kuyimba, ovudde mu studio okutte ekkalaamu n'owandiika oluyimba, muyimbi gwe, muwandiisi gwe. Musomesa munnange bino si bya kyoko, ono si history, ono si ngoni, ono si majimaji. Mukwana eno curriculum ndala nnyo, ogwana okwebuuza. Mwocha otuuse ku deeti n'otandika okukekema mbugozo olidde, oli musiru. Kibuuzo si kuvuma, it is a question, answer me. Omuwala omuyise mugenda kadeeti, mutuuse ku suggest kuba omugambye n'omugamba asuggestinga ebifo, wamugambye asuggestinga ekifo nanga atugenda ku Javas yonna gy'aba ayogedde, ne mutuukawo n'olyoka ogamba nti gwozo olidde, muvubuka oli musiru. Kikyogezaako okutegeeza otambulira ku dayate, olya miru, olya lumu nga nsolo kika kyeyo. Kikyogezaako okutegeeza otutta omwana w'abandi ku deeti akoze oda y'ebyokulya, ogambye nti togenda kulya, wazze olidde. Kakati ngomalanga otugamba nti twewuunya nnyo. Bw'owunzika nga totuwadde yadde ka transport nga tolina sente, bannange kuno kuwokya. Bw'abanga asuggestinze sijje kola okunoonyereza, omanye nti bwe tunaatambula wano tujja kulyawo 10. Bw'oba olyanga 10 tolisobola, postponing olunaku lwa date. Wamugambye asuggestinge, kakati ate otandika okufunya omukire emabega ng'ebwa. Muvubuka oyokya, teekateeka akabadjetiko, akasenteko kateeketeeke, omanye nti kakati kino kyenja okusobola. Tewekkiririranya from the word go mugambe nti baby si yes nnungi, naye ku luno mbadde sirimu enteefuteefu nti baby mbadde tugenda kukola kadeeti nendoza sente yogera okusinga bw'onooswala. Otuta omuwala mu ku deeti
otuuse eri n'ogamba mbu togenda kulya. Lwaki ogitegese ku lunaku lwasiibi? Ojja tugamba nti oli mu kusaba nakusiiba. Lwaki otegese okusaba n'okusiiba ku lunaku lw'otutteko munno out? Mugenze kaddeeti n'olyoka ogamba mbu saagala kulya nazze ndidde. Mwana mulenzi oswala. Weebulize ku busalagizi. Genda mu kifo ky'osobola naye mwekaniikira ne mwefuula kye mutali okwo kwe bayita okwokya. Weewuunya lwaki omuwala yakuganye. Omuwala omufudde ow'ebbeeyi mbu omuwala ali too expensive to maintain. Omuwala yeetwalira waggulu wamugambye alonde ekifo. N'otukali ne weegaggasa ne baleeta menu n'ogimukwasa. Ne bakwasa eyo ne bamukwasa eyiye. Kakati oli awo ebyokulya wenna onyiize otuuyana bwe zikala kubanga weetutte ku kyotasobola. Mu approach eyo tukyawunzika nnyo nga tutwala abawala be tusobola so si be twagala. Wepime bw'oba tonnabeera ready kudeetinga ng'omanyi nti ebizibu yo ssente noonya akasente. Genda oyokyeyo ttaano oluzonga ziizo oyingirire ekintu kyojja okusobola. Muswala omuwala mugenda okuva ku dating agawala toddamu kunkubira. Weebuuza lwaki omuwala WhatsApp tokyalaba profile ye picture tokyamulaba. Ku TikTok yakubulokinze muvubuka yakubulokinze. Bw'ovanga ku date n'omuwala nga mubadde mukyatinga ku WhatsApp noddeeka nga tokyalaba kifaananyi kya muwala oyo, njagala okutegeeza ebigambo byange baakubulokinze tewayise wayokyezza. N'ebino bye bimu ku bikuleetera okuwunzika nga tosikowarinze. Kweteeka ku kyotasobola. Omwana w'obuwala ono okugamba nti alikisinga ku lunaku luli olw'embaga oba mugambira now you may kiss your bride. Don't put her down mu birowoozo byo. Ebaakulyalya dda baakuyitamu dda. Mukwano baamuyitamu yes yakkiriza naye ekigambo kiri baamuyitamu tebali mu muyitamu tebagenda muyitamu. Ebyo ebigambo bisatu obyawudde. Baamuyitamu kyamabega tebamuyitamu kyakaakati tebali muyitamu kya mu maaso. Agamba nti aliddamu okumusisinkana yoyo agwana mu kiseera ekituufu. Abantu bwe bati babateeka wansi nga bakulowooza nti tekisoboka. Nebona okulotyera okuwunzika ojja wunzikira mu masuuka kati fayida muki. Baakukozesa kozesa dda baakwambuka baakuke ono tacha baamwambuka baamukozesa takyanoonya bamukozesa anoonya bamwagala. Okyawudde kyenjogedde? It is very possible sister nkuwagira ate nsaba Mukama akikuwe. Nsaba Mukama akikuwe ekisoko olina muwala mulungi. Tukuloti kasayizi ko keeko ka height keeko otaddemu Kristo nga lwaki tokikola. Nsaba Mukama akikuwe kikwateko kubanga kisoboka. Gamba nti amiina mu linnya erya Yesu. Omuwendo tewalina ate omuwendo gwaliwo gwe kenyini n'oguyiwa. Kakati wakizuula nti oguyiwa n'oguyoola n'osinkana Kristo n'akuteekamu kye bayita omuwendo. Ogwo gw'omuwendo gw'obaweera bamu abakugamba nti wano neefulyako vumbi ne nakitegedde nti good ex wo ebyo bikadde. Bw'oba ondabira eri mabega genda onoonye abalala sinze n'okugwa ogudde nataddewo ebigezo byange wagudde. Singa abadde wa muwendo lwaki takyannina era nagenda omuteeka ku minzaani nga tayita namugoba. Bw'abanga byakugamba bye bikulu by'otwala kakati genda n'ebyo nze neesonyiwa ate ngenze toddamu kunkubira simu sikwetaaga. Mpozi n'ekirala bw'oba osizeemu kusinkana omuwala omulala please bino bikoleko. Toddamu kwerabisa kwefuula kyotali by'otasobola birekera abalala. Some girls are too good for you, eh? You can't manage a girl like me, eh? I'm so sorry, please blaza, eh? Tusigaze obwa blaza tusinkanemu overnight. Wali eringa oli mu worship team obanga ndi mu worship team nkuba ekyamaanyi kyojja okusigaza mu bulamu bwo nga kyofunamu kyekyokunkubira amiina n'okugamba nti aleluya. Njagala mbateekemu sensi kubanga sensi mugina ne mwerabidde. Ani gwamanyiira wamma yes osobola okufuna omusajja n'akukiisinga mu kaseera kali kennyini you may kiss your bride now. Mu linnya erya Yesu kitwale mwannyinaze nkwagadde. Ekyolubuto lwo abalenzi abamu bamanyiira ne bawunzika nga akubode sheminze ne kubanga omulenzi agambye nti ayagala mukazi wakuwasa n'osigala ng'otoleratinga nosensi. Omulenzi ono amanyiira kakati ku nkomerero yabe n'olubuto yakolera ki? Waliwo abantu abamu abatamanyi bwe balumya bannaabwe
oyinza okwogera ku kyolubuto lw'omuwala nga tomanyi nti bambi alina kyatoba nakyo. Oyinza okwogera ku mukono gwe oba abadde alina enkovu nga oyogedde toli sensitive n'omujjukiza ebizibu bye. Ayinza okuba nga kwerwanako omusajja obutamutuusaako gwabuliisa maanyi kyavaayo nakyo. Ne mama ng'olina ogukovu aguyise gukovu. Nze nali saagala kwagala bawala bagukovu. Mama gwogukovu tunaagusobola maama gwabuzaalira no gwansikira. Nayogera mu ngeri y'olujeregero oli mutudde se bakugambye mba olubuto ngoye ne mwana abalenzi abo bamugumiikiriza muliko ki ng'akyali mu kiseera kyakukwana ng'omwongerayo omwezi ng'oyo akubodde sheminga bw'atyo. Omwana olugayina enemamu ennyindo oyina nnene oli musiru abalina ennyindo entono actually gwe genda onoonya atalina na nnyindo genda onoonye batassa kubanga gye tukusindika awali abatassa omanyiiyo. Kasasiro kiteezi abalenzi ngaabo toddamu musisinkana gwakubiri. Omwana onyumiza relationship yali mu mwezi naye oginyumya ng'eringa ya mwaka akusuubiza data akuwadde wa bbiri. Oli ayinza okugamba nti omuwala ono yali ayagala nnyo ebyebbeeyi. Nedda oli omubuuziza nebbeeyi data atera kukozesa wa sennemeka atera kukozesa wa sennemeka nagamba 2.5 ku mutwalo kisinziira. Kandabe n'omuweereza wa bbiri itiiza okwomugamba bbiri ezo sizirina ne kankuweereza 5 okole top up oba tuguleyo bbiri ezo 5 be 3. Waliwo ebintu byokola nga tebakugamba nti olina okwekaniikirira obwekaniikirizi naye ate waliwo kyokola ng'oli average nnyo. Wano wengambira abantu abakulembeze ku bitundu kubanga si buli bamu nti bagenda mu makereziya bagenda ku mizikiti bagenda mu makanisa ne mu community. Omuvubuka oyo mu family actually kalugende mu family omuvubuka okukera enkya n'agamba nti ayagala kuwasa tewagwanawo ekipima. Yes, it is so good to be ready by your heart. Mu mutima oli ready nti oyagala kuwasa tukukkiriza mu mutima oli mwetefutefu watuuka emyaka 18 egikkirizibwa okubanga osobola okwagala omuntu kituufu osobola okwesalirawo ne twagala okutunuulira oyina amasepiki. Mukimanyi nti abavubuka akeera enkya ng'ayagala okuwasa omuwala naye ng'abeera wa mukwano gwe nga bamusuza busuza talina masefuliya. Bwe njogera waliwo omuntu agenda ogamba sozi masefuliya njala tutandikire ku bya bulijjo. Saagala tugende eri obuuze nti omulenzi alina poloti nti omulenzi alina saagala tusooke eyo tusembereyo obusembezi tutandike. Mukimanyi nti eri abavubuka ayagala okuwasa omukazi naye nga talina buliri talina buliri talina masuuka. Mukimanyi nti abo gye bali naye kanisa ne yeetaba mu mikolo ng'egyo ne bayamba omuvubuka oyo okuwasa ne bagula emmere ne bali obukadde 10 ne bagenda mu kwanjula ne basaasaanya obukadde 5 nga charge ne mwa contribution. Why don't you help such guys? Oba oliawo nga mbatandikirawo bu business mu ngeri yonna esoboka. Ku church waffe njagala oku appreciate nga my pastor ku church yange bamuyita Musumba Semogere Moses yatandikawo ensawo atukuŋŋanyisa musingi nga 100 ne tukwata emitwalo 2 ne babaako church member gwe baziwa oyo asobola okubaako kyakola nga sente ezo osobola omukolera era bakupima nti sente ezo tebakuwa ziri wansi wa mitwalo 2 ate tebakuwa zisuka waggulu wa mitwalo 2 nedda giba mitwalo 2 ffe tuzeesolozaamu. Oli alina akadaala ake ne baka upgrading oba oli awo abadde atundira ku kimeeza n'abandi kati ayiyakubeewo kakubawokko akatamulabisa ateekewo n'ennyaanya ayongereko abadde ali mu sitooko ya nnyaanya za mitwalo 1 kati asobola okusuubula ennyaanya ez'emitwalo 4 nga bazikwata nga baziwa omuntu kukyusa bulamu bw'abantu. I appreciate my pastor for that. Emitwalo agaaga nenjala kukakasa waliwo ne gwe gyayamba eyali sitaaka ng'ali sitaaka emitwalo 2 olwagimuteekamu n'ayingizaawo piki mpya onyooma entandikwa. Naye kanisa n'osanga nga basobola okwesondamu ssente ne balya emmere ya bukadde 7 naye ng'omuvubuka atwala mwana w'abandi agenda okubeerawo ebbanga lya myezi 2-3 nga tasobola kusasula nnyumba yalimba omulimu nze nalinga mpunya njala tugende twerondemu nga abasajja tugende omuvubuka oyo tulambule ennyumba tumugambe mukulu ogira olindako omutima bwe guba guliredde okuwasa omutima gwe gugamba obwongo nti omuwala ono tumwagala omutwe ne guwewa
Nugamba nti mukulu omuntu tumwagala naye tugenda muliisa ki kakati bw'otuuka okubanga omuvubuka omu nga bagenda bamubuuza bya kyaki bateekateeka mikolo nga bamubuuza nti kakati muvubuka ogambye oti oyagala kuwasa ekirowoozo kirungi ennyo era kiraga nga bw'oyagala okutambula ng'oli straight nga tokabawalaakina bikoze bitya kakati omukolo badde ogwagala ddi ennaku z'omwezi yali azirina okay kakati budgeti yiino budgeti nezo bayitamu awo bamubuuza kakati gwe badde olinako mmeka sofa obadde oyimiridde otya nagamba nti amazima matuufu gali nti nze kye nninawo ng'omuntu nninawo Yesu lukiiko bwekyamaanyi kyalinawo alinawo Yesu olukiiko ng'olwo bwe ndubeera mu ntambula n'envaawo nga bwe ngamba nti okay Yesu nga bw'agambye nti alinawo Yesu katubagalize ndoza gabudyerize ezigenda omuwerekera ne bali ba Enoka baani abataloza ku kufa abali mu gulundoza bebaze anti agambye Yesu yakirimu kituufu Yesu yakirimu but let's be practical Yesu yakirimu obigamba abantu ebyo mu ngeri bwetu ekyo tekyetaaga kutunnyonnyola kubanga omutandisi w'obufumbo ye Katonda ng'agatta Adamu ne Eva teyasooka bateerawo biri teyasooka kuteekawo bitonde na nnimiro na biki n'alyoka atonda Adamu n'amuwa ne kaawa kakati otugamba nga bw'olinawo Yesu eyo nayo ntegeera nfunye ey'okutegeera Katonda omuvubuka ateeka okubanga agenda okuwasa nga alina omulimu omuvubuka atalina mulimu owasizaaki oyagala kuwasa muwala nga asiiba wuwo naye ng'asula waabwe nga gyalya oli musiru omuvubuka atalina mulimu owasizaaki era tugwana okutuuza obuntu bwaffe obwo busozi muto tubugambe nti mukulu nsaasira mu mbeera nga zino tetunaba kubeera ready sigala nga weebase totaayaya leka kwereeguula sigala mu position eyo gy'olimu situli bulungi n'akatono kyekiseera mutuuze bato bammwe mubagambe nti mukulu wano tokkirizibwa na kusituka tetulina ssente naye ogamba omwana w'abandi okumuwasa tolina mulimu omutwalewa nosanga family nga muwerekera omutabani wammwe agenda okuwasa omuwala w'abandi nga talina ssente talina mulimu ne musuula abaana b'abandi omuvubuka ajja okuwasa muwala wammwe bino ebintu bigwana okulondoola wabeerewo omuntu alondoola ensonga zino omuvubuka ono bagambye nti akola mulimu ddala gwakola omuvubuka ono asula wa bw'aba akyapangisa itiizoke bwe tubasuula tusisinkana ne ku landiroodi oba landireediwe asasula ennyumba mugenda omuwala bamala okumuwasa bwe bati mugenda okukizuula wallahi ng'omuvubuka amaze okuwasa muwala wammwe naye nga landiroodi amugoba mu nnyumba kubanga landiroodi yanyiize mukulu oyina eziwasa ne tolina zisasula nnyumba yange nkubanja emyezi 6 nkubanja omwaka mulamba oli wano osiruwala waleese omwana w'abandi wano ezange tojja zibeerako sikubanja n'emyezi emikadde ngikusonye nesiba ogende sikwagala ku nnyumba zino omuwala ng'atandikira mu bizibu ng'ebyo nga temwafaayo kumanya kyekiseera tutuuke ng'omuwala baagala omuwasa omuwala agambe nti bebi sinabagaana naye nga nkyerowoozaako minuwalo nyamba onfunire ku bino njagala okufuna ku lisiiti zo ez'ennyumba omwaka mulamba emabega njagala nfune lisiiti ezo njagala okumanya omulimu gw'okola emyezi 6 egiyise njagala okulaba ku bank statement yo oba njagala okulaba ku transaction njagala okulaba ku report yo eya mobile money okumala emyezi 6 oli ageraga soza abawala bagenda kubanga badiba kiki kyogezaako gwe okutegeeza mbu abaana bagenda kubanga badiba singa obadde muwala wo yafumbirwa oba mwannyoko yafumbirwa wandyagadde okufumbirwa omusajja atalina mulimu omusajja gwe babanja rent omwaka mulamba nga bagenda namugoba mu nnyumba wandyagadde mwannyoko oba muwalawo okufumbirwa omusajja nga talina na buliri omusajja nga basuza musuze lwaki twerowoozaako nnyo abalenzi bino bwe mbyogeranga munzijjonkera nga mugamba baabo bawase ne wane bwe mba nga ngamba abawala ebyokwetereza ate temubyogerako bw'osanga vidiyo yange nga ngamba abawala batereze mu kino okomentingako oba ogisharinga ogirupostinga ogiteeka ku status kakati yo omuwala bw'aba asanze nga kiboogedde kyekyo kyabadde ayitamu ng'akyongerayo naye abasajja nga mumpalampa kubanga temwagala kwogera bannaffe
tosobola kubanga weerowoozaako nnyo bwotyo kubanga njogedde nti omuwala kyekiseera kakati abasajja njagala kukinyweza abawala kakati wukira ekyasa kye tulimu omusajja akukwana musabe ku statement ye ya mobile money okumala emyezi 6 emabega gimusabe musabe ku bank statement ye myezi 6 emabega oba mwaka musabe ku receipt eza landlord we kubanga ekyokubanga apangisa si bwe buzibu bw'aba yazimba kirungi nnyo kakati wagala ku transaction ayinza obanga ennyumba ali mu yakijja ennyumba ali mu nsikire ebyo byawukana n'okukulabirira mufumbiddwa obuvubukavubuka n'obeera omungo n'emmere gye muli ayina kuva wammwe olina kwewuba ku dduuka bannange bye biswaza kyokka omulenzi y'omu nayagala babe nga bamuwanya ekitiibwa nga bamutiitiibya ebyo ebintu birina okukoma oyo bwa muleme kubeera desperate kimala oba ekisusi abalenzi abamu njagala babuulira ebigambo bino tebannabeera redde kuwasa okubeera redde tekitandikira mu mutima nekitandika okubala ebibala waliwo ebikakasa nti oli redde okuwasa olina akasepiki kamu ogenda gamba nti bakadde baffe bali gomanye ennaku banyaffe gye bayitamu mu mbeera eyo kyogamba bakitaffe babajjukira nnyo abo ababatwala n'obuse tekitegeeza nti ngamba nti abalina okuwasa balina kuba bagagga munjawule saagala kunfuna bubi akuwasa ateeka okubanga musobola okubanga basics bino bitandikirwako nga bisoboka kakati mugenda kubanga mwakewasa wayite omwezi gumu ng'oli lubuto ye kenyiniino omulenzi teyeesobola akugasseeko kale ate mugasseeko n'omwana omulala abantu abamu embeera gye bazaaliddwamu tebagyenyumirizaamu engeri gye bazaalibwamu tebaagala gizaaliramu baana baabwe tebaagala baana baabwe kiyitamu ne bwe njogera nga awabiza abakazi ogwo omuvubuka mu mulevu mu nnyindo awe muvumire ennyindo yange simanyi lwaki ennyindo yange etera kuba mbi nnyo nga njogera ku nsonga eziruma abantu wabula awo tuveewo nawo n'olwekyo mbadde ngamba abakulembeze munzikiriza ku kyaki eyo bannanga abaana mubagambe tonnabeera lwedde kuwasa ekyokubanga akawala kabigudde n'owulira ng'osituka muli ekyo si kyekiraga nti oli lwedde okuwasa okubeera lwedde okuwasa kirina ebijjirako ate abo tebajoze bakazi neeyano abo bwe batyo tebajoze bakazi neeyano si awunzise nga bwayogedde ku nviirize n'alyoka mugamba yasibye enviiri ezigenda omulabisanga omwana omuto bagambe nti yakwanya omwana omuto naye nga yamugambye ebyo byonna bye mbagamba omuvubuka akugamba mbugenda mu saaluuni ewagundi ebirabira byonna byonna ngeri yaabo kopi nakwesirwaza bavubuka njagala babulira noyinza banga oli mu myaka 25 by age olaga nti oli redde okuwasa oba okuba n'omukazi but practically mu byetaagisa tonnabeera redde tolina kusooka kuvuga mmotoka nedda tolina kubanga oyingiza bukadde 10 omwezi nedda tolina kubanga osula najjeera no netwogera ku basics bakubanja renti omwaka mulamba ng'ogenda ku mwana w'abandi nti omuwase ennyumba ogenda wabula awo kanveewo ebirala sijja byogera ndooza ne bwenkomaawo sister ku nkomero yeebuuza ekyatta relationship nedala relationship wali osobola gisobola at a certain point gayo nayinza n'obanga yalaba nga takusobola ekirala kyenjagadde ku dadi ono dadi yali takontrolinze naye alina ebituli byali akuba mu gaayi eri abalenzi nga asobola okukawadinga away from you n'akudduka nga takusobola lwaki yakusuubiza deeti eno n'atajja tiyalina ssente okusinza ku byuliddwa tasobola bigamba kati yaligambye nti mumanyi mukwano mazima amatuufu gali nti nagenza okubala abalamu nga sikusobola neŋŋamba nti kankuleke abakusobola bakutwale bitajja byogera yagala alyemu kyalyamu n'akusanga nga baaba oli mukodo bannange ng'oli mukodo wa sombyo nga laba tekisoboka walina qualities oyagala walina ekipima kyopimirako omuntu okutuuka okwaccessinga agenda okulaba nga takisobola yali alina okivaamu wali expensive for him ate nga twekexaggeratinze nambeera not at all
yali takusobola yalowooza nti oli buwala buno obulala bwe bazannyirako. Abavubuka abo njagala okwogera ekisembayo nga mmaliriza tugende mu kitundu ekijja okubeera ekisembayo oba ekyokusatu. Abavubuka abamu mu kyaki bo balowooza olw'okuba nti bavubuka bakuze bali mu myaka egiwasa ate balaba abawala bangi mu kyaki mu prayer requests abalenzi abo balina ne access ku bupapula obusuulibwayo agenda okulaba ng'obupapula obusinga okubeera mu bucket oba mu kisero bubeera bwagala basajja mukama nsaba obufumbo mukama nsaba omwami baagala okutaking advantage. Abavubuka abo mu kyaki agenda n'alaba nga wakatale ate nga amazima gali nti abawakatale abakukatale omutawana nti abawala batulumulaba naye nga bamulabira ku ekyo bamulaba ku ngulu. Abavubuka abo ne balyoka bayita mu bawala kakati buli omu kubanga omanyi nti omuvubuka myaka gyakuwasa ali ne pastor wali akyogerako gundi wasa abeera ku byuma abeera ku ngoma abeera ku nnanga wali omuvubuka oyo mudinkoni omuvubuka oyo byonna ayinza obanga bamulaba ku kyakyawo. Omuvubuka oyo bwe mumulaba bambi kituufu emyaka gye gyakuwasa ne mutwala omutawaana okupima omuvubuka oyo muzuule oba ddala ali ready okubanga abeera n'omuntu bajja ne babayitamu bwe bati oluzuula luvannyuma nti balina gye babeera kigurupu babeera mu nnyumba nga bana ate bonna tebasabira ku kyaki y'emu engoye baswikinga nswikinge. Kakati oliyanza banga atasaba yayiramu ku busente ye buli kaseera abeera ku mulimu gwe. Kakati ne bambala obugoye bwe basanyiramu buzanyire bwe butyo olusi yalina ne ku biwoowo ne batetenkanya ebiwoowo baddeyo ne babiyombera agumira embeera yonna ey'okumuvuma okumulangira nga azzeeyo mu lumu gye bamuaccommodatinga yamalamu obuwoowo bwabwe yatagula yagwe baliisa n'ebiringa ebyo abigumira kasita ku kyaki abanga yamaze okukola sho yataddewo sho mwamulabye n'alyoka abayitamu bataking advantage. Kale namwe temwagala munyiiza kati omulenzi yansabyeko nanga kati bwaba yansabyeko era ku nkomerero yabeera ne mwenna aba mufumbirwa nja muwaako kati swati simuwaako kati ne mugendanga mumuwaako n'amala kyaki mulina gurupu ziringa ziizo n'agenda nga aziva mu order n'awunzika nga gwawasizza wa prayer palace ekibuye tusigale mu kitundu ekijja okuba ekisembayo ekyokusatu. Thank you so much for watching darling.